ensonga yatuleese wano yetandise kati. Abalwanyisa omuze gw'abaana okugenda ku nguudo bagamba nti omuwendo gw'abaana bano gweyongera buli lukedde nga kino kiva ku bintu eby'enjawulo omuli obutabanguko mu maka, obubondo n'obwavu obuyitiridde mu maka. Scrap n'obwo obucupa abaana bwe bakuŋŋaanya eringa emu engeri endala ereetera abaana bano okubasikiriza okuba nti eri ekyokukola. Bazadde butafaayo, omwana n'abeera wakati alina mmere, n'abeera wakati asoma, kati n'asanga banne ne bamugamba jja tugende tukole. Talima Caroline ng'akola n'ekibiina kya Children at Risk Network agamba bavaayo ne bakuŋŋaanya abaana bano wamu ne boogerako nabo nga muno muvaamu abasikirizibwa okuva ku nguudo ne badda mu maka g'abazadde baabwe. Bwe tufuna omukisa okubeerako n'abaana bano ofunayo abasobola okuddayo awaka. Waliwo abaana abamu ababula obubuzi. Agamba nti abaana bano balina ebitone eby'enjawulo ng'oluusi beetaaga okuyambibwako okubijjayo era nga bwe bazuula nga babirina batera okukola nabo. Baliko Martin Stewart ng'ono yaliko ku luguudo okumala emyaka 5 oluvannyuma n'ayambibwa aliko byatulaze ebireetera abaana bano okujja ku nguudo. Ne kati osinkana nti abaana bavudde nnyo Embaale mu side ya East olwaki olw'obwavu abazadde tebeesobola olaba nti abazadde baawukana olw'obwavu bali violent nti talina byakola siba anywa mwenge. Agamba nti abaana bano basobola okuba ku nguudo singa babayambiddwa. Ffenna kukwataganira wamu ne tubeera nga tukolagana n'ebitongole ne gavumenti abaana tumanye kye baagala tuke wansi twempawalinga famire zaabwe. Bwe twogeddeko n'abaana bano nabo balaze ennaku gye bayitamu ku nguudo n'abamu ne batubuulira biki ebyabajja ewaabwe. Oluusi bajja ne batukwata abamu tebatubuuza na bigambo nti mwagala okuddayo waka ba temwagala. Kati oba oyagala mugamba nti oba akuleke akugamba ayagala ki sente leni yakutya. Navaayo waka Step Mother yali ankola ki ampisabo n'okukola buli mulimo n'okukoleza abaana b'engoye abaana be balina empisa nga n'oluusi sirya mmere. Ndi Shadif Sebunya ku Rabukadde TV1. Okuba ku street obulamu bwaffe tuba tubutadde mu katyabaga ate ekisooka abamu tetubeerako lwa kwagala tubeerako lwa mbeera zitunyigirize waka okitegeera.